Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe wano wambuuzizza ti eddagala balinoga budde ki? Wambuuzizza ekibuuzo ekyo. Kakati kankubulira obudde bw'osobola okunogeramu eddagala, nkubulire na lwaki olinoga budde obwo. Ekisookera ddala, eddagala lino osobola oddinoga kuva ku makya, tugambe kale ssaawa emu paka ssaawa nga 5:30. Osobola okunogeramu eddagala mu budde obwo, era n'ekawungeezi ssaawa nga 11 paka ssaawa 12:30. Aho osobola okunogeramu bulungi nnyo eddagala ly'oba oyagadde okunoga. Lwaki eddagala linogebwa ku budde obwo? Ng'ekisooka, ebikuuma ensiko eyo gy'ogenda okunoga eddagala, ebiseera ebisinga ku budde obw'okumakya biba bikkakkamu, tebiba na buzibu bwonna. Ne we ziba nnumba zennyini tezitera kuluma ku budde obw'okumakya. Osobola ogikoonako omutwe n'etabuuka kujja kuluma. N'olwekyo obudde obwo obw'okumakya ebikuuma ensiko, ebikuuma eddagala eryo biba bikkakkamu. Naye ku budde buno obw'emisana kutandika n'essaawa 6 kudda waggulu awo, omusana we gwakira ennyo, ettale liba kkambwe. Ebikuuma ensiko, ebikuuma ettale, ebikuuma ekibira biba bikambwe. Obudde obwo we kikkwatako kiba kijja kulya, kiba kijja kuluma. N'olwekyo ky'oba olaba ng'eddagala eryo linogebwa nnyo ku budde obw'okumakya ne wano ekawungeezi. Ebyobulabe, ebikuuma ensiko biba bikkakkanye bulungi nnyo. Ate era n'ekirala, abantu abasinga si beegendereza. Singa obeera ng'oli mwegendereza, budde bwonna osobola okunoga eddagala, tekirina buzibu. Ng'oli mwegendereza, budde bwonna osobola okunoga eddagala. Ekirala ky'oba olaba nga bakugamba nti omuntu tanoga ddagala kiro, tojja kulaba ddagala ly'onoga. Oba onaaliraba otya? Oyinza okuba oyagala ddagala lya kunaaba ery'emikisa, oyinza okunogeramu eddagala ebbi. Toyinza kunoga kyogero kya mwana budde bwa kiro, ojja kuteekamu ebitali birungi. Mukitegeera? Ky'oba olaba nga baziyiza nnyo nti si kirungi kunoga ddagala kiro. Obudde we buziba tonoga ddagala. Oba tebonnaba kusaasaana tonoga ddagala. Mukitegeera? Nga bwe nkugambye nti bw'obeera ng'oli mukkakkamu, oli mwegendereza, obudde bwonna osobola okunoga eddagala, tekiba na buzibu. Mukitegeera? Kuba endwadde zino ezitulumba teziriiko budde. Okugeza, abaana batera okubwa obulwadde bwe tuyita obwa yaabwe. Yaabwe ekuba nnyo abaana obudde obw'ekiro. Kati bwe baba tebanoga ddagala kiro oba onaakola otya? Kubajjukira, omwana ono waakubibwa yaabwe. Ekyamazima mulina okunoonya eddagala ebweru, mumuweeko abeere ng'alinywako asobole okudda engulu, kuba obulwadde obwo bubi n'okutta butta. Eddagala erisookebwako ng'eddagala eryo erinogebwa obunogebwa ebweru. Bw'obeera ng'oli mwegendereza, obudde bwonna osobola okunoga eddagala. Mukitegedde? Ky'oba olaba nga bagamba nnyo nti jjajja w'omwana yateekeddwa omutemera ekyogero. Mumanyi lwaki? Abakadde abo beegendereza nnyo. Eddagala osobola oddinoga obudde bwonna okuggyako ekiro. Ekiro kyo kireke. Eddagala oddinoga ekiro wabaawo obuzibu. Kati nga bwe nkugambye nti bw'omufuna omulwadde ekiro nga yeetaaga ddagala, musobola oddinoonya mu budde obw'ekiro. Naye bwe biba nga bya ddembe nti kunoonya kyogero, kunoonya simanyi ddagala lya kunaabako, eddagala eryo beera ng'olinoga misana wokka. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga nkubuulira nammwe abali ku channel yaffe eno eyitibwa Kyayiti. Kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.